Mukaefuwa okwongera okumanyisa bannayuganda ku bikwata akawuka ka Mukenenya n'okubabudaabuda, Tezira Lutaaya muwala wa mugenzi Philip Bongole Lutaaya atandisayo ekibiina ekya Philip Lutaaya Cares Foundation okulaba nga bakola omulimu guno n'okujjukira nga bwe giweze emyaka 25 bukyanga kitaawe yatula nti alina akawuka kano. Okukuza emyaka 25 tugenda kutandikawo omusomo egomba Kanoni Gomba gye yazaalibwa nga tuyamba abavubuka n'abaana abafiiriddwako bazadde bwabwe baku HIV/AIDS. Batandise na kusonda nsimbi obukadde 15 nga zakozesa mu kuzimba essomero ly'ebyemikono okuyamba abantu abalina akawuka ka Mukenenya ne bamulekwa. N'obulamu obw'okumira eddagala nabwo si bwangu. Kye twagala mu kino kyonna ye zero infection rate. Mu lukungano lwa bannamawulire otuuziddwa ku banka ya Standard Chartered mu Kampala, Tezira akubiriza abantu okwongera okubeera abeegendereza eri obulamu bwabwe ate bagoberera amateeka g'abasawo. Abatannalwala beekuume n'ababalwadde baleme kuggwamu maanyi kubanga n'omulwadde abeerawo nga kitange bwe yabalaga oba okyalina amaanyi oba osobola okwekolerera n'eggwanga lyo. Aba banka ya Standard Chartered bawaddeyo cheeke ya nsimbi obukadde 5 ziyambeko omulimu gw'okujjukira omugenzi Philip Bongole Lutaaya era nga bategeeza nti omulimu gw'okuyamba abantu abali mu mbeera eno bagutandikako dda nga James Kasayija bw'onnyonnyola. Tuli basanyufu nnyo okuyamba Lutaaya Foundation lwa kikolwa kye bazze nakyo. Naffe twagala kulaba nti tetukoze kintu kinaakomaawo, twagala tulabe nti kyetukoze kigenda kuyamba bano abantu abavubuka nga bwatugambye abawera mu 3 nabo babeeko kye beekolera n'abalala balabireko era naffe tubeere nga tukirabirako nga tugamba kino kyetutandise ekinaayamba n'abajja mu maaso. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.